ndeka okulaba nti basobola okuwanira ebizinesi. So ekyo kye balina osalawo okukola kugamba nti bajja kulwana kubanga abasajja abajjajja baali bantwala baali bakozesa ebigambo bingi nga batugaga nti fe tetulina mugaso ate naddala nga bateekamu n'ebintu byaffe. So ekyo kye njagala okutegeeza bannamagye nti ffe abalwanirira ensi eno tetulwaniranga ate era nabo tebatendekebwanga okulaba nti tubeera abalunzi. Kyetumanyi kyetusinga okumanya n'otegeera nti baliwo okulaba nti balwanirira eddembe ly'abannansi era ekyo kyetugenda okukasa. Tweyongera okusindika meseji eri abo abalina obutumiza bino byonna bye batuyisaamu tetugenda kupowa era si ke kaseera kebalina olowoolezaamu nti tujja genda ku mavivi gaffe. Tetugenda kufukamira kusaba muntu yenna ddembe lyaffe. Eddembe lyonna lye twetaaga tujja dirwana paka olunaku olusembayo ne bonna ab'omu People power. People power. NUP! Everywhere! Sharing a video, sister waffe aleeteddwa mu kooti obudde buno bwennyene aleeteddwa mu kooti Kaija mufune katono nnyo aleeteddwa mu kooti Kaija aleeteddwa mu kooti obudde buno bwennyene wano ekanyanya Kaija. Tetumanyi embeera ki gy'alimu naye nga alaga nti akyali strong embeera gy'alimu. Baganda bange abasebo ne bannyabo twongere okumusabira sister waffe principal w'essomero lya School of Leadership yawambibwa ennaku eziyise emabega. Buli kimu mwakiraba era aleeteddwa. Kaija bampe eddakiika emu batuwe eddakiika emu. Oli mu mbeera ki obudde buno era wayisibwa otya ng'okwatibwa? Kakaba na mawuli banange bamalirize. Wende ntuuse mbeera ki gy'oli mu nfunawo era bubaka ki bw'oyinza okuweereza abo? Ekisooka baalese n'abasawo kira poliisi wembadde baalese abasawo okunneekebejja kubanga mu kukwatibwa kwange banwanyisa nnyo bansanga ndi bwereere mu ruumu. So okugezaako okulaba nti sifuna muntu yenna ategeera kuba baali banzijako masimu gange nabuuka mu kinyaga amaze balaba nti bayimirira ewange. Ofcourse banyiga nnyo bulago era ndowooza ne ku fayilu zaabwe babitaddeko okuva lwe baleese omusawo wabwe. But we fair on. Bubaka ki bw'oyinza okuweereza abaganda baffe abo abali mu byambalo era abakola ebikolwa ebifaanaganako bwe biti? Ekisooka baganda baffe abali mu byambalo kye balina okusooka okumanya nti ffe be batulugunya weewaawo bali ku oda naye teriyo mujaasi eyali abaddeko ow'enjawulo lwakutulugunya. Omujaasi yenna ow'enjawulo oyo yasobola okulwanirira eddembe. So you either fight for us to be slaves or you fight for us to have our liberty. Era tubategeeza nti tebabalimba nti wajja beerawo akaseera wetujja okukowa kubanga waliwo gwe basse, waliwo gwe batulugunyiza, oba waliwo gwe bajjeeko amagulu nti tetusobola kukoma. Ffe tujja sigala nga tulwanirira ekyo kye tukkiririzaamu kubanga nze kyemmanyi era kyentegeera nti abakulu abo boolaba abali mu byambalo waliko omupoliisi omu gwe mwalaba bamusanga ng'ali ku mulimu gwe wa traffic ye mateke yani era bamukuba amasasi ne bamuggyako okugulu. Abamukuba ne beeyongerayo. Kitegeeza gwe wenna ali eyo kasita oba nga toli omu ku bo bajja kujja bakutuukeko. So either you're in uniform or you're not in uniform. What I encourage you is better you fight for the liberty of the people than fighting for their slavery. Because like it or not, at the end of it all, people will fight forever till they get to be free. Babakwata omuntu bamugamba nti oyina musango bwe guti abadde bakukwata bakugambye oyina musango ki? Era mukunkwata nalemerako nnyo kyova olaba zeeyongera namalawo essaawa nga 2-3 nga tuli mu ndoomu nga mbabuuza muntwalawa ate era muntwalira ki ekyo bagaana okukiddamu era waliwo era n'agamba ne bwokola ekyo tujja kutwala
So I think olwokuba nti nabo batebamanyi kyebakola tebabeera na answer, so they didn't have any reason. But at the back of my mind, I knew it is persecution. It is political persecution. So that is why I did press them so hard. I knew even them, they didn't know what they were doing. But they were on orders, and they had to fulfill the orders from above. So that is it. Kaija ebikolwa bitu ekisembayo ebikolwa bitu bimugenda mu maaso nga bikolebwa bubaka ki bwoyinza okuwa abantu abali mu layini gy'olimu era abakola ekikyokola bubaka ki bwoyinza obbawa? Well, bino ebigenda mu maaso sigamba nti bisobola okukoma, tebisobola kukoma. And I might be the person talking now, and tomorrow there will be someone else. Bwebajja obanga baleese obanga babuzizaawo. So kitegeeza tebisobola kukoma. Gavumenti zonna kasita zituuka akaseera nga ziyita bwe ziti tekisobola kukoma kozi nga bannansi oba abantu nga basazeewo ne bagamba this has to be put to stop. So it cannot stop, that we must know. It can only stop if you, the population, decide that the anarchy, the foolery, the persecution and everything that is happening has to stop. And I can tell you and I can guarantee you, at the last or at the end of it all, it will be the people who will put down the gun, not the gun that will put down the people. Thank you so much. All right. Bwetyo embeera bwere sister waffe aleeteddwa wano ku court ekanyanya wasuuliddwa tetumanyi agenda kuggulwako misango ki kubanga banyonyodde n'abagamba nti naye teyategeera bankwatidde ki era nabo bali tebamanyi batuuka ne bamukwata bukwasi. So yembeera eriwo wetuli ku kooti bannamateeka bamaze okuba nga batuukawo mikwano gye babadde asomesa mu Kamwokya School of Leadership. Anodi bangi nnyo n'abalala weebali tusuubira abakulembeze ab'enjawulo Ssaabakunzi Hajji Abibu Buwembo ne tumusuubira okuba nga atwegattako mu maaso awo katono nnyo naye nga yembeera eriwo baganda bange twongere okusabira Kaija ye principal w'essomero lyaffe erya School of Leadership oba erya National Unity Platform School of Leadership. So bwetembeera bweri ngenda kuba nyogeddako musigale nga mutuninze ku Sama Uganda Media katono nnyo ngenda kuba nkomawo.